Ampuliriza omulungi nkulamusiza nnyo ya leero era nenkwaniza program parliament yamwe okujanjula nze Sam Kazibwe. Nkwebaza emirimu gyotusizaako engalo wiiki eno yonna nkusasira gwafunye ebizibu ate era nenjuzaiza naawe atuuse ku buwanguzi. Mawulire mangi nnyo mu wiiki eno wano n'okwetooloola ensi. Mpuliriza mu wiiki eno wabaddewo okubagana empawa wakati w'abaminisita babiri, Severino Kahindo Tafiire ne Kiryowa Kiwanuka ku nsonga z'abantu abakwatibwa ate ne kitwala ebbanga ddene okuvunaanibwa oba emisango egyo okuwulirizibwa era ne gisalwa. Era Tafiire yawadde n'ekyokulabirako ekya Dr. Kizza Besigye n'agamba nti olw'omusango gwo okukandaalirira mu maaso g'abantu ba bulijjo ba mu kkooti y'abantu bo baamwejjeereza. Wabula ne Kiryowa Kiwanuka n'amwambalira ng'agamba nti teyejjaako buvunaanyizibwa bakwatibwa bitongole ebiri wansi wa ministry ya General Severino Kahinda Tafiire. Mawulire amalala mu kiro ekikeseza olwaleero akakiiko akafuzi aka Democratic Party kasazeewo nti mu kulonda kwa bonna tebagenda kusimbawo president mu kulonda kuno okubendabenda songa akakiiko k'ebyokulonda era wiiki eno kajjuludde ennaku kampeyini z'aba president bwe zigenda okutandika. Zibadde za kutandika ng'ennaku z'omwezi 4 October, ennaku bazizizzaako emabega. Kampeyini za kutandika nga 29 omwezi guno ogw'omwenda. Songa ate era mu wiiki ekibiina ekya NUP kiwandiise ebbaluwa nga kyemulugunya obutayitibwa mu summit eya iPod. Ate era ku ludda lwa NUP akakiiko k'ebyokulonda kaagobye egimu ku mikono gye baatutte nga gisemba candidate waabwe Kyagulanyi Ssentamu. Era wetwogera ku kitebe kya NUP olwaleero abantu baayitiddwa era batandise dda okutuuka okujja okuleeta emikono emirala gitwalibwe mu kakiiko k'ebyokulonda kakkirize candidate waabwe okuvuganya mu kulonda kuno okubindabinda. So nga ate mu kitundu ekya Busoga Rebecca Alitwala Kadaga yayaniriziddwa nga muzira. Batandikidde ejjinja baabo ku nguudo okutuukira ddala mu district y'e Kamuli gyakiikiridde okuva mu mwaka ogwa 1989 era eyo gye yakubye olukuŋŋaana gaggadde ng'awerekeddwako bannabyabufuzi ab'enjawulo mu kitundu ekya Busoga. So nga mawulire wabweru w'eggwanga mu ggwanga erya Malawi ku Lwokubiri babadde mu kulonda kwa bonna nga balonda president, abaka ba parliament n'abaka mu nkiiko eza district. Ebiva mu kulonda tebinnaba kulangirirwa naye vaawo mpitewo mu kalulu kano yabadde wakati wa president yaliko Reverend Dr. Lazarus Chakwera n'oyo gwe yamegga mu kulonda okwasembayo Professor Peter Mutharika. Ate wabweru wa Africa Donald John Trump abadde mugenyi mu wiiki eno mu ggwanga erya Bungereza gy'abadde mu bugenyi obutongole. Gegamu ku mawulire wano n'okwetooloola ensi olunaku olwaleero mu programu eno. Tugenda kubeera ne muna Democratic Party Zimula Kasirye era nga ye ssentebe owa district y'e Kasanda. Tujja kwegattibwako muna NUP Abdallah Kiwanuka, tujja kwegattibwako muna NRM Mpindi Bumaali ne muna NRM Kasule Sebunnya. Chairman Zimula Kasirye yatuuse dda, bali abalala tebannaba kutuuka naye kansubire nti bali mu kkubo batuwuliriza era we banaatuukira wetunaatandikira. Sebo Chairman nsaba obuze kubatuwuliriza. Mikwano gyaffe Bannayuganda abeekuumidde ku CBS enkya ya leero mbalamusizza n'okusinga ddala bannakasanda abaatwazika obukulembeze emyaka 5 ate nga beeteefuteefu okubuza obujja awatali kakwakkulizo. Nyongera kwebaza bannakasanda era abajjumbidde ennyo okwewandiisa tukiyita nomination kuno okugenda mu maaso okwa Electoral Commission. Lisigala ddembe lyo okwetaba mu kulonda okufaanagana bwe kuti naye ku luno nga tozzenga mulonzi naye ng'ozzenga gwe bagenda okulonda. Mu kulonda okweddaba NUP baakuwagira ku luno baalese candidate. Ne luli baaleeta
naye olutalo lw'empapula zino z'owulira ezitawaanya abantu teyatuuka neyatuuka mu maaso ga electoral commission okunominatinga era emikono nga tegiwera naye ne bakuwagira baiti balina choice era nga nakati batalina nga balina owaabwe balina candidate naye obasuubira okuwagira ama kyetteeka okukkiriza ensi yaddayo dda abantu nga beebasa otulo otuyitirivu neddayo mu individual merit osobola okuba ne candidate nogaba naye candidate yetu mulina naye ono tasingika yambeera gy'olabe Kasana yeri mu ggwanga lyonna ensi yaseeseetuka neddayo ku individual merit batunuulira omuntu ne bamukolako evaluation ne bagamba nti byonna tubirabye ono yasinga nze wali ku polling station ewange wennondire Namaswanta wensinga okuwa abantu ng'ekyokulabirako nti balonda chairman wa district nga wa DP movement yayinawo ne ba independent baaliwo ne balonda abaka wa parliament nga banuupu ne balonda president nga wa movement ne balonda kansala nga wa independent ku polling station emu akati tusobola okukola bino byonna ne twambala colors ne tujanjawaza naye kiddayo eri abalonzi bagamba nti no ono yono jjukira presidential elections zetubaddemu wano buli kaseera abantu beesimbawo bayitirivu ne abantu ne bazirowinga ku bantu aba babiri aba ne babanga abateetabye namu nga mwebali nolwekyo bannakasanda tebanaseeseetuka ku nsonga kyebagala bakimanyi neeko obaddeyo neeke mbaddeyo ng'ataliiyo bwenninyayo bwenvaayo ebintu bigoberedde bulungi no buli kimu nkirina mbadde manyi nti nze nja okubuulira no buli kimu kindi ku fingertips njagala otangaaze yes ebisaliddwawo naddala ku by'okusimbawo presidential candidate ani gwe munaawagira mu kulonda kwa bonna byebiriwa ensonga esoose okusalibwawo ennene nyingi obutonotono katubuleke n'ensonga emu ku nnene twagala bawagizi bammwe ze baagala okuwulira esoose okusalibwawo eziri administrative n'abakulu naye ennene ensi gyetaaga okumanya nti Democratic Party tegenda kuteekawo presidential candidate newakubadde nga ssemateeka waffe atugamba nti bwe tumala okulonda president gene w'ekibiina then tubayo tunayo kamyufu kalala aba ayise mu butereevu okukwata bendera yaffe naye kuno tugambye nti olw'ebyobufuzi bye bifaanana tetujja kwetaaga kuteekawo candidate naye ebyobufuzi eby'omukago si byamukago nja kutuukawo awo wajja kunyumira engeri gye bifaanana omanyi politics buli kisanja katukite kisanja buli taamu environment zikyuka bwe kyaliwo tekisobola kubeera kyekimu bwe kyali mu kinaala kisobola kudda leero akati galubindi zetulinda zetulaba kyekigenda okubeera mu 2026 nga DP tetwetaaga kuteekawo candidate era tugamba nti candidate waffe tukusindise mu constituency adde eggulu ojje ne constituency kubanga agenda okubeera leader of opposition ekisanja kino ekijja tagenda kubawa ababaka 100 tajja kuweza ababaka 7 tajja kubawa 5 kubanga ffena twalowooza endowooza njiyita naye akito mu byobufuzi nti tuteekwa kuvuba wamu wane waffe mu Buganda wetuva panga n'ebibiina ebingi bitandikira wano akati tugenda kukwatawo n'agabane oli agabane kakana nga tuvuddeyo n'abatono bokka abaseesetutte ku bigende bagamba ne katugendeko mu western ne betunafa naye basatu bana katugendeko mu eastern katugendeko mu northern bayinza okutwala ekintu kino ekya leader of opposition akati faawe tuli kati eggulu mu kibuga mulimu constituency 2 yes mulimu eya Mapenduzi mulimu ne ya Father kubiri mawo momosinga ntwala ya Father mutwala ya Father Mapenduzi mulese Mapenduzi tusa kwesima mu 2 nenayo tulinayo natunayo kane nemugenda kuteeka yes okay so ogambye resolution yesinga obukulu enene temugenda kusimba tetugenda kusimbawo then resolution eyokubiri mugenda kuwagira tennaba kuggwa wanabawo nekenda tuchaja no neke kyagera maaso jetannaba ku bakyali yo kupopopo yes okay jetannaba kujjako ngalo tuwagirani yekyali mudiro tuwagire mukwano gwaffe munyagwa tuwagire abakenda okwesimawo bangi tugende wa Katumba ekyo kye tugenda okuzzaako mu bwangu ddala nakyo tukiwa ensi kubanga tetwagala kubuzaabuza bantu nti mbulamu muli mu middle line iti musobola
oyita okuba saidi eri oba eno. Webale nnyo ampuliriza njagala tuwulire ku maloboozi Jeno Kahindo Otafire ne Attorney General Kiryowa Kiwanuka wiiki eno nga batunka ku nsonga z'abantu abakwatibwa ku nsonga z'emisango gya Dr. Kizza Besigye egitakutuka ate tujja kutandikira awo katusooke tuwulire Kahindo Otafire. Eyo si mbata ya cabinet kubanga Besigye ayina human rights naye butamutwala mu kooti nagwo musango. Besigye ayina right okugenda mu kooti okutya Besigye amaze omwaka mulamba totugambye omuzamu yazza musango ki oba yazza omusango tubuulire omutwalo mu kooti bamusekalaba oba yejerere bambanaka bakole tuweza gamba tugunda ayina omusango nga togamba abantu musango gwa kikala kyono tusikikiriza kirimu anga kati abantu balowooza omusajja twamulanga bwemage nga gavumenti iza kubanga tugamba omusajja twamukwata ayina omusango naye bw'otagamba abantu kiki kyeyakola court of public opinion balowooza twamulanga bwemage tumuwalana kubanga omwaka guweddewo tetugamba nga public omusajja yakola ki yazza musango ki eyo constitutional right ye kubanga naffe wetutuuse tutandise kumenya ki amateeka ayina omusango naye sigumanyi sigulawago naye kubanga bamukwata lwati kubanga bamukwatira omusango naye bw'otagamba abantu omusango gwe bamukwatira balowooza okola ki omutulugunya enkyagwa lwanga bagamba nti gavumenti yakoleza jagamba nange nakyogera nagamba omusajja omukole ki agaana bali mutwala mu kooti ng'omuntu. Ampuliriza oyo Jeno Kahindo Otafire ku nsonga za Besigye n'abalala bazze bakwatibwa kati katuwulire Kiryowa Kiwanuka nga yanukula. Jeno Otafire mu minister mu government yati minister wa internal affairs bwabanga alina ensonga yonna gyayagala okwezinga yalibadde agalaga abantu nagenda mu cabinet n'ennyonnyola ebintu bino tetu operating a government mu mawulire. So definitely that is just grandstanding byabufuzi because bwabanga akimanyi nti ali mu kooti bwabanga aga nti ali mu kooti emuwulire kati since when did the executive start telling court how to handle its matter? Minister wa government n'ogenda n'ogamba abalamuzi nti bo bakole bwe batya emirimu gyabwe ayogera byabufuzi just temulimu gumba manyi ku DPP ali mu constitution under article 120. So buntu bwagamba muno Attorney General ateeka amaanyi ku DPP omuntu oba yatali serious kakati nze ngende ntandika kulagira DPP bwakola mirimu gye kisaba buvunanyizibwa ne minister yennyini ogamba muno DPP ali under Attorney General clearly either tamanyi mateeka oba ayogera bya busamu kuba amateeka akimanyi nti DPP ali independent under article 120 nze ndi under article 119. Where did the constitution say nti Attorney General yalagira DPP era sigenda kikola naye minister wa internal affairs wabanga alina obujulizi bwayinza okutwala abutwale wa DPP amugane DPP nze manyi onali innocent bubuno obujulizi bwange. Ampuliriza oyo ye Attorney General Kiryowa Kiwanuka. Honorable Abdallah Kiwanuka naye atwegaseeko Honorable Mpindi Bumali naye amaze okutuuka kambasabe bakubuuzeeko nga senadda wa chairman Zimula. Honorable Kiwanuka buuza kubatuuliza. Sawa ne banyabo abatuuliza abalungi mbalamusizaako nnyo machaga leero mbeebaza emirimu gye musobodde okutuusa ak'engalo ate nsaasira nnyo mwenna abayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo abalwadde abafiiddwa abantu baffe abali mu makomera abasibo ne banyabo mwenna mbalamusizaako nnyo era mbasabira Mukama Katonda abayise mu kusomoozebwa kwe muli mu kuyitamu akakyo kano. Sebo kiza ntwala omukisa guno okusaasirako abantu bange naddala batuuze bo mu Lutengo awo olw'okufiirwa namwandu mukwayi mu Lutengo byawo yatuguzanga sabulenya okumala ebbanga eddene banaye kitalo nnyo kitalo ddala mzee yazidi kitalo nnyo kufiirwa senga waffe Mukyala Nakato namwenna abafiiddwa abantu baffe bannaye balamusizaako nnyo bannamukono north ate balamusizaako nnyo ak'ensuso mbagaliza mwenna okuliza okulungi. Webale nnyo Haji Mpindi Bumali. Balungi abatuwuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusookera ddala Dr. Kazibe njagala kwetonda okutuuka ekikeerezi tetera kuba nkola yange naye olwaleero jaamu atuyitiriddeko kibuga kitabuse ate nga mbadde nvaako walako naye alhamdulillah maze nentuuka njagala nange okutuuka okusaasira kwange eri famire yaffe ya Kikasima olw'okufiirwa tata waffe Haji Muhammad Mirembe
gwe twaziise mu komansimbi wali ekisojo mu kibinge saba Allah amusonyiwe ebyamusobako bakama bange abaliko obulemu mu Uganda yonna batumidde mwebale obuweereza mwebale kuyita mu kwewandiisa mu local governments mu council 5 ne municipality mbasabira mikisa myerere ate n'abo abayiseemu sebo Dr. Kazibwe abantu abaliko obulemu bangi bayiseemu unopposed era bwe mpulira bano bannaffe aba opposition bakiwanuka bano muli mu Mukago nga bagamba nti bakiwanuka ngamba zimula zimula manyi bya Mukago nnyo naye njagala kyekifaananyi kyenjagala okujjayo nti abantu bangi bayiseemu unopposed mu bavubuka mu baliko obulemu mu bakadde kakati ebibiina by'obufuzi ebigamba nti omusajja agenda simanyi oba bakijjawo ekyo nga tebasobola na kusimbako bakansala babavubuka babaliko obulemu babakaddemu babakozi mu levels ez'enjawulo eza district municipality ne sub county njagala kubeebazaawo bonna abayiseemu nga tebavuganyiziddwa ate n'abo abavuganyiziddwa nabo mbasabira akalulu akalungi ak'emirembe ak'ekimpowooze tube mu kalulu aka nga tekalimu kusika kwekuba biso kutonyesa musaayi kwesiba kutiŋŋana akasinga obulungi kubanga eggwanga lyaffe ate ligenda kusigala nga lyaffe. webalira chairman nkomye weewo wakati mu byonna byoyogedde weesonga 2026 baminister mu gavumenti gye mukolagana nayo obawulidde nga batonga ekyo kitegeeza ki ndowooza tugende nakyani utafiire kiryowa tukkiriziganye nti abantu bano bombi balina independent minds omu senior citizen era yagaye ebyokulwana bwe bidda mutakyasobola mwami Kayindo Tafiire kwe kutya kwalina agenda kuwummula okusinza ku myaka yage Katonda bwamwongera emyaka 10 ku 15 giba gimumala ne byakoledde eggwanga lino tasuubira gisukaawo ensi ebimanyi akati mwami Kiryowa munnamateeka ateegaanika ye endaba jalamu ebintu by'amateeka naye nga tetunaba kutuuka mu mateeka gano Tafiire talaba by'amateeka kubeera Kiryowa kyabaddamuga nti byayogera nga si by'amateeka bw'otunula statements za mwami Kayindo Tafiire za kisajja kikulu si mateeka musajja mukulu ye Kiryowa ali kuteeka wamulle mabega ali za statements ezimu ng'agamba nti tosiba wanuupu kubanga wanuupu musibenga alina ensonga era mutwale mu mateeka olaba alifaalingayo tukwatagana omusajja mwaka mulamba ali mu kaduukulu muguleko omusango bekuba kweguli awoze atwaliwe kalabba okitegeera naye ngolaba perspective ya kisajja kikulu eggwanga kati weriri amateeka mangi n'amaate tugatesitinze tugakoze tugateeka mu constitution nga tegannaba na kugezesebwa ate ne tugakyusa kati obungi bw'amateeka amangi agali mu ggwanga muno si kyakuddamu leero twetaaga okuddayo mu minds zaffe ne tutulako wansi ne tugamba wo twabulirawa mu kaseera kano tuteekwa kukola ki tukikola naani era tutya we tuli awo mwami Kayindo Tafiire waali era ndi mabega we nnyo nkola ya kisajja kikulu we tuli kati ate ne mwami Museveni okuddira eggwanga lyonna naffe abenkana ne muhoozi fena n'atuyita bazzukulu ayina kyeyatunulira naffe abenkana n'omutabani ate n'atuyitiramu abazzukulu ayina ndowooza ayina byeyatunulira n'agamba nti eggwanga lino si nkola ya ddawa ya mwoto ni mwoto tuteeka okutuuka akaseera ne tutuulako ne tugamba nti tukole ki leero okuva we tuli tweyongereyo mu maaso mateeka gayinza obutakola bingi hakati Mwai Besigye ali ku likodi nti y'omu ku bakulembeze abayitirivu mu Africa abaguddwako emisango emiyitirivu naye nga tegimusinga ng'agimegga hakati kitegeeza nti mu kaseera kano teweetaaga nnyo ebyo weetaaga kutuulako naye n'omugamba tukole ki n'abalala bangi tujjeyo Besigye ng'ekyokulabirako kubanga yabadde mu lutalo wakati wa mwami Kiwanuka naani ne Kayindo Tafiire ne bayitirivu abali mu kategori eyo hakati Kayindo Tafiire ng'omusajja omukulu ebyo bye bigambo bye era tubiwa ekitiibwa Kiwanuka amateeka bano bamulima mayuni bannamateeka ffe twagasoma naye tugagoberera balina kye bayita omutima the spirit
mwoleetedde kino tekaliyinza okubeerawo naye ng'olikozesezza bo balina ebigambo bibiri era nange mbitwala biri serious balina kye bayita rule of law and rule by law kiki twetaaga leero ku bibiri rule of law and rule by law olwaleero mwami Kiwanuka era yandibadde y'omu abeegatta ku Kayindo Otafiire oba n'amuyitako mu kaofiisi waye kennyini n'atambula n'agenda ewuwe musajja mukulu n'amugamba nti mu mateeka wabuzeemu naye kiki wadogezaako okutegeeza point yeriki tugiimplementinga tutya webale nnyo Abdallah Kiwanuka njagala kudda wuwo kubanga chairman alina ekipya kyaleese ku bibiri tutwale kiriwa oli ajuliza mateeka n'ennyingo n'azoogera oli yetajuliza mateeka ali ku nsonga za kisajja kikulu mu kaseera nga kano Uganda yeetaaga ki kwerabiddeko ko nakatono bwe yabadde Kahindo Otafiire ayogera yawadde ne gyenvudde yawaddeko ne gyenvudde bwe yayogedde emu ku byabatwala mu nsiko era n'ayogera n'atuuka ne ku extent nti omuntu eyenkana nga Kahindo Otafiire abamanyi Kahindo Otafiire nga bwafaanana yage takyasooka kudda mu nsiko nti omuntu nganze nga bukeera ku makya nti nabuze nga mbulirawa ngambula nti musaizi yange omuntu nti yabuze nawe ekyokulabira ku wamula omusajja ali mbalala eyo nti yabuze ngambulirawa nti ne mwana wattu yabuze kiyabuzeemu era kyenabadde nekiri wayakimutaddeko gwe minisita w'ensonga ez'omuntu keyabuzeemu kwe kujjukiza nti ne mwami Museveni ye kennyini yayogera ebigambo ebyo titagenda ku presiding over eggwanga oba okulembera eggwanga ne bukeera ku makya nti omuntu yabuze ng'abula atya nti bo ebyo ebyabalwanya so kati nga yeewuunya mu mbeera yonna naye basebo ne bannyabo siina bigambo biwoomu eri mukulu wange Kiryowa Kiwanuka actually kyemanyi obulungi nti musajja mugezi naye has been a disgrace to this country buli kimu ekikolobera ekigenda mu maaso mu ggwanga muno buli omu alina okukimanya nti ye chief advisor wa gavumenti bwekuba kuwabula ggwanga lino mu byamateeka Kiryowa Kiwanuka is at the forefront simanyi lwaki yekwasiza kya Otafiire kyokka mwenna mujjukira bulungi wano mwami Museveni bwavuddeyo emirundi n'emirundi owuliriza eddoboozi lye agenda talina buyinza kuwa DPP biragiro kati anti kankubeeyo ekyokulabirako kino era ogenda kukiqualifyinga bwe mba nkyogedde kiri ku record mwami Museveni DPP kituufu wamu ne IGG bakola semateeka bawo obuyinza okukola independently without any direction from anyone era mu mbeera y'emu ne kooti bwe zirina okubeera naye mwenna mujja kukkaanya bulungi nti bwakeera ku makya mwami Museveni oyo kennyini ngenda bawo instances nga zikaatinga across n'alagira DPP obutayingira mu nsonga za kunoonyereza magye ng'akozesa lifestyle audit ino mwana wattu n'alagira IGG obutanoonyereza ku magye ng'akozesa lifestyle audit nagi audit n'abigaanira ddala era okukkakkana mukyala Betty Kamya agenda kumalako kisanja kye ng'ebyo biganye naye ng'obulabbayo buli mu magye mwami Museveni gakulembera ne mutabani we Kinyanya Kinegula awo wamu ne bukeera ku makya recently ennaku ezo baakwata abasuubuzi mu kwekalakaasa ne batwala n'eruzira enkeera waalwo ne batuuza press conference ndoza bagituuza mu office ya prime minister Nabbanja n'agituuza abasuubuzi ne bagamba tugenda kuteesa naawe ng'abantu baffe bali ruzira nagamba tuyimiriremu okuwona eddakiika 3 bino byenjogera bassebo ne bannyabo buli omu kujjako abantu abamu nga babiisako buyisa amaaso era Nabbanja nakubira mwami Museveni nakubira mwami Museveni ne bakubira chief justice mu ddakiika 3 ng'abantu bavuddeyo eruzira era ne bajjaawo ne bagamba oyo ye Museveni kati ani yawe ebiragiro ku kooti nze naawe emirundi mingi so tugende mu nkola ya kisajja kikulu emirundi mingi ngezaako okulaga nti Kiryowa Kiwanuka ne mwami Museveni beekobanya okutta eggwanga lino
sebo njogera ko mukuru wange ro yanganze era akoze na kinene nnyo nga beekobana ne Mao Minister wa Justice ne Chief Justice ow'eggwanga lino okudobonkanya ekitongole bino bye twogerako at the end of the day bibeera squared ne bikka wansi ku kitongole ekiramuzi nti kyo kigamba ki mwenna mukimanyi bulungi nti Supreme Court yalagira DPP okutaking over matters zigende mu court ya wansi buli omwe ayinza okwebuuza nti how far have they gone era lwaki buli kaseera tulinda bajjukiza balina ku acting independently ne mwenna mukimanyi bulungi nti Supreme Court yalagira kyandibadde kikola na bukozi automatically neno okutuuka essaawa eno emisango Attorney General bambuuza nti so what is the direction kyabyo bijja kutambula nga bwe bitambula tujja kulaba at the end of the day semateeka nozitugenda myezi 8 kati kukyanga Supreme Court yesalawo nene Chief Justice yennyini lwaki era wano muyingirizaawo spearheadinze mu kukyuta judiciary era tusabirira nnyo oba January atuuka ddi omusajja oyo awumule naye tumuwone Chief Justice kubanga naye yeekobanye mu kutta enfuga etambulira ku mateeka ne ssemateeka nga bakwataganye nekiryowa kiwanuka bwe kuba kulonda balamuzi babofu tolaba nti waliwo Judicial Service Commission. So kakati argument webadde way forward chairman Zimura kwegamba nti akabiga ketulimu tukwate kubo ki ye nagamba nti Uganda twetaaga okutuula tuwogere nga bana Uganda muna DP je kyagamba waliwo muna DP bo bakkiriza okutuula n'okuteesa n'okunyigiriza bana Uganda bino bwe mbyogera biri evidence based bo bakkiriza bwe mbanga njogera ebigambo muganda wange bate nkusabakkiriza mukulu wange onofuna omukwano gwaye muli mamayoni lwaki mbyogera bwentyo kintu kimuyinza lwaki mbyogera bwentyo nti emirundi mingi oyinza okuba nga obadde weebuuza ekintu naye bwe guba omuntu waba afudde bakiyita batya gutali musambwa ekijjira ku muntu omuzimu ne gujja ne gukwogererako bintu bingi byobeera okwese ne bivaayo ebintu bingi ebivuddeyo ne byogerera ku mwami Mao ne bitukakasiza ddala ekiri munda bibateesa mwami Mao emirundi mingi alabibbwako nga ye ne Chief Justice balina bye batambuza mu mbeera eyo mwami Mao bakkiriza nti ye ali mu ddiiru yakuzaawo mutabani wa Mwami Museveni bw'obanga tokiraba Zimura mugana ono tubadde nga tutambula bife neera ebintu nga biraba bulungi n'ennaku zino okuba oyakkiriza nti batule mu Mwami Museveni badde nkusabondeke obuzibu bwe nnina era ssebo nja kukugamba dokita obuzibu bwe nnina era ssebo ojja kunnyongera obudde nti ntudde mbenyaale mu basatu that is the truth nezimula Mao yakikkaatiriza era eddoboozi nayo ojja dditeekako wano ng'akakasa nti bo bali mu nkolagana butereevu mu bya transition mu nkolagana butereevu simanyi wo gyagijja oba transition kitegeeza kuteekawo mutabani wa Mwami Museveni sikimanyi. This is what they are driving. So nze siri ready era ffe tetuli ready kutuula na muntu awamba bantu asse bantu atulugunya abantu okumala emyaka 4 bwe kibanga oyagala ntuuleko naye kundaba bulabi ekyo si kyenja okukola ne bwe tugamba tugenda on principles kuteesa si byaku mutabani wa Mwami Museveni azza atya mu ntebe Zimura mugenda kugabana mu ntebe ebyobukulembeze nga mulina Mwami Museveni ne mutabani we kusonga yennyini ekibiina kyo kuwandika nga kyemulugunya obutayitibwa mu summit kijjawa mu equation eno nekyoyogera kasokensi gye obakabona ampuliza tukomyewo katonyeze munana CBS FM tuikyalife na program parliament yamwe DFC ekujjukiza mobile loan onyiga stabili nya 0# nogobere mitendera ofuna sente okutuka ku kadde 5 mu butikitiki obana ogenda ku DFC quick banking app nawo ojja kufuna sente omulimi wekwate Stone F1 nsigo ya nyanya ebala nnyo tani 35 muyika egeja grams 14 egumira kiwotoka ate titawanyizibwa ndwadde
ngumunyo kitegeeza nti lwawo okwonooneka ateekula mangu ennaku 7-5 bwotandisa okukungula. Balina n'emboga Glorious Star F1 Nantameggwa esiba bulungi atengekula mangu. Balina emboga ekika kya Escazo F1 Green Pepper Crusade F1. Balina emboga myufu broccoli cauliflower kasooli n'ensigo z'omuddo ogw'ebisolo. Basange ku GB Plaza shop Tambe mu Container Village oba amaduka g'ebyobulimi amalala. Essimu 0706 oba 0720M2475 Kyaddondo CBS Pewosa baga wefunire sola eya freezer okuva mu Kyaddondo CBS Pewosa kutandikira ku lita 15 225 n'ebina basasulako emitwalo 3 ne bagikuwa ku kibanja mpola ate ne kukolera sente bakubire ku 0748555653 na 0778030282 ku Sunday eno enkya President Yoweri Museveni agenda kubeera ku kisaawe Kololo ng'atongoza sako z'aba boda mu Kampala wa Kisone Mukono. Musako mu government mwegenda okuteeka sente z'okwekulaakulanya mukolo gwa kutandika ssaawa emu ey'okumakya muyitibwa okujja mu bungi. Ebyokunywa tomoni n'ebisanyusa bijja kuba bingi birangiddwa State House Controller Jane Bareche. Honorable Mulima Mayoni obadde owumba naye wabadde w'ekibuuzo ng'ogamba temwagala kutuula zimula byayogerako naye ate wiiki eno naku ntono zetukubya amabega ekibiina kyo kyawandiisa ebbaluwa kyemulugunya butayitibwa kwetaba mu nteekateeka za kutuula. Okusooka danjala ntegerekeke bulungi etteeka bwe lyayisibwa mu Parliament ekibiina kyazambalirira ku mugongo ne kigenda mu kkooti olw'obubi bw'etteeka naye newankubadde omusango tegunnawulirwa tusuubira ab'NRM okugoberera etteeka nga bwe ligamba. Etteeka lyogera okuyisa statutory instrument. Tubuuza mmawe eririddawa etteeka erimala okuyisa walina okuyisibwawo etteeka wansi eriteeka ebyonna ekiteekesa etteeka eryo mu nkola. Kyetubuuza nti etteeka liriddawa. Secondly, kubanga ne bw'obanga osazeewo nti kale koliteeke mu nkola nga bwe liri, you cannot decide alone. Nogamba kati nze nsazeewo kampita ono. Olina okubeera ku record nti nowa NUP omuyise wakiri agaane buganye okujja ye point nti kale teeka B. Netogamba bugambi nze ngenda kutuula n'aba DP, ngenda kutuula n'aba DF, ngenda kutuula n'aba UPC, n'aba JEMA tutambuze. Wadde mu bubi bwalyo bwerityo. Kiringa okuŋŋamba nti nazizza omusango. You are not supposed okugenda no hanginga. Nonteeka wali ku mulabba nonsalira omusango. Olina kusooka kumpisa mu process. Ne gunsinga n'olyoka ontemula. Era kyekimu ku bye tuvunaana kiryowa kiwanuka ne Ssaabalamuzi owunyiddolo ng'oggyeko okuyisa regulations ebikalubya abantu okufuna beyiro nga beekomaanye. Of course nezo regulations ziri mu kkooti ziriwakanyizibwa. Kyetaagisa bwongoki simanyi nga ssemateeka waali because amateeka wegali sebozimula nga ssemateeka waali genda osome akawayiro 28 29 nti omuntu yenna bw'aba avunaanibwa is entitled to a speedy and fair trial. Omuntu omaze omukwata ogambye olina obujulizi lwaki omutereka emyaka 5 ng'ali munda ekyo gwe Attorney General ne Ssaabalamuzi owunyiddolo gwe kikuwulikika kitya nga gwe okulembera judiciary nti abantu babeera mu makomera tubavunaana negwe oli musanyufu ozinze bwoti emikono nti abantu batuuka n'obba n'ebwe emitala w'amayanja ne baleeta wano. First of all, they are challenging the way the extradition was done. Nemisango oganyo gifixinga. Era gobera musanyufu n'ogamba nti katumugalire munda kasita regime yaffe egenda mu maaso. Era nawe oyagala Attorney General agire. Sebo nkugambye waliwo okwekobaana.
ebintu ebimu seetaaga because omuntu ayinza okugamba nti kakati beko baniddewa era tojja kiraba naye kati nze nga looya nina obusobozi obusoma circumstances notebereza nenkiraba mawo ndoza yagamba kamfuse chief justice minister wa justice lero kanekubane ne mucholi munangi era obalaba nga balina engeri gye bavungamu ekintu kyabo. I'm honest about this. Ogenze wale byamawanga tetujja kukkiriza byamawanga kusibiyese wale kyamawanga nkijeewo mbadde kusaba onzikirize ngomaliriza hone bwe kiwanuka erundi mingi nzija wano nga nkyadde bukyazi ate nakyogedde dda nti ntudde mbeni ali mbasatu hone maliriza mbadde nkusaba ondekera obudde bwe tuwulire ku birowoozo ebirala so basebo ne banyabo Mao Attorney General Minister of Justice ne Chief Justice, can you sit down ne mugamba naye basebo how come nti abantu bakwatibwa abantu tebawuzesebwa abalamuzi abo bola abasebo ne banyabo despite nti no manyi bagenda bagamba nyabo bakaba parliament bafuna nyo sente ne session yennyini basi babeeterawo sessions ezenjawulo criminal session ate buli criminal session besa sura sente zigende ddala mu bukadde nga 3 5 bwe tuba nga tulina political prisoners bwe mutayagala bateebwe. Attorney General, can't you advise? Sigambye ntino bagendere ku kigundi ku kiragiro kyo, but can't you advise to never civil? Why can't you put a session for these people to be heard? Minister of Justice, can't you do that? Yate ku Chief Justice akulira ekitongole ekiramuzi. Can't you do that? Wabula kwa customer Museveni asigala nga yafuga goli you are comfortable. Webalenyo. Haji Bumali Mpindi. Mateeka kisajja kikulu. Dokita neyanziza omukisa guno naye mukulu Abdalla Kiwanuka ono nakatuyo kamuyisemu omulabo ndaba nakatuyo kamuyisemu naye buli bwabeera wano mu studio asaba nnyo nti simanyi mutadde mbe nale mbabe batiba besobolera ate wamaana agamba nti ate mbesobolera kakati ndezimula amuyisewe nalemu naye ekisinga okunsanyusa nti n'omuwa obudde bungi nga woobumwongedde bwasabye era ngasegase byayogera nembulwamu kyenjijamu tonalawo point sirabyemu kyamaanyi nnyo kyataddewo newankubadde omwongedde obudde obumala bw'abadde ayagala naye kisajja kikulu oba mateeka ensonga eyo owekitiibwa Otafire ne owekitiibwa Kiwanuka Kiryowa Attorney General bonna mbatunulira buli omu alina kyalina okukola. Ekisooka ku sayidi eya Otafire ebigambo byayogedde mbituufu bya kisajja kikulu era eggwanga libyetaaga okubaako bwe tutuuka mu mbeera efaanana bweti nga abantu babakwata ne babasiba naye wakati mu kubasiba ne balwawo nga tebabatutte mu kooti nga kooti teziwuliriza kusalawo ku nsonga eyo ne bagamba nti mwami gundi ono yakoze omusango guno era gumusinze asibiddwa emyaka 4. Ekyo ekintu ndowooza kirungi ogamba nti zimula bamukutte yazizza omusango guno obujulizi ne buleetebwa ne bamuteeka mu kooti n'awoza omusango ne gumusinga ne bamusiba emyaka oba kibonerezo kyonna. Ekyo ndowooza kirungi era teri muntu ayinza kubeera mu public kukyogerera nti lwaki gundi baamukwata. Kyokka ku sayidi endala bw'ogamba okukwata n'okutwala omuntu mu kooti n'okubuzaawo nga sinnatuuka kukubuzaawo bakugamba nti oyo omulamuzi nti poliisi egambye ekyanoonyereza. Kyokka poliisi egamba nti ekyanoonyereza omukulu Otafire ate yagikulira. Kakati Kiwanuka Kiryowa Attorney General w'omuteerako eriisa erimu akugambye nti nze constitution empa obuvunaanyizibwa obwange under 119 ate ne DPP emuwa obuvunaanyizibwa bwe mu buvunaanyizibwa bwa Attorney General talina buvunaanyizibwa kulagira DPP kola ky'atalina kukola. naye Abdalla kuwadde ekyokulabirako Ssebunya gye yali
kyesagala Sebunyajja kitubuulira naye atayogedde President Museveni tayogedde Attorney General naye Sebunyajja kitubuulira esagala kugendayo kati talina ayinza obutaba na buyinza bulagiro ono naye abaffe eno poliisi ejja neekwata Zimula n'emutwala mu kkooti ate nemaanega nti eyina bujulizi emututte mu kaduukulu ka poliisi bamugjeyo bamututte mu kkooti ate n'omala omwaka mulamba emyaka 2 emyaka 3 emyaka 4 ng'oga poliisi ekyanoonyereza tennafuna bujulizi awo ndaba waliwo ekizibu kinene nnyo awo wenyini kubanga manyi kino kimanyi naye kyo nakyo njagala okyoge kino kimanyi kati awanteeka gagamba ki ng'omukutte n'omuggalira obujulizi tebuleetebwa amateeka gagamba awo njagala wenyini woba oyogera awo wenyini anti amateeka goyagala okuntwalamu Attorney General ati wuliriza nkuwadde Attorney General si mulamuzi omuntu yaba mututte mu kkooti ne bajja luutu esooka naga obujulizi tebunnajja ne baddako luutu ey'okubiri obujulizi tebunnajja ne baddako ey'okusatu obujulizi tebunnajja obwo buvunaanyizibwa bw'omulamuzi akutte fayiro eyo okugamba nti ono mutadde ku court bond oba muwadde bagiyita bata beiro muwadde beiro musooke mugende munoonye obujulizi tunaamukomyawo sigala ng'ojja mu interviews zino kati ekyo tekiri ku Attorney General kiri ku mulamuzi ekibuuzo kye tulina okwebuuza nti abalamuzi baffe bakolera ggwanga Uganda oba balina abantu be bakolera ekyo kibuuzo kinene nnyo kubanga bw'oba bakutadde mu bulamuzi nina omulamuzi edda nga tukyali mu KCC awo waliwo olutalo wakati wa Elias Lukwago oyo mushensha ye Elias Lukwago ne Jennifer Musisinga lwamaanyi nnyonyo bugenze mu kooti ekizeedo ne waliwo mukyala bami mukama amusaasire byamusobako nawulira bamusibira egindi oba bamuta Lydia Mugambe bamusibira Bungereza Ebungereza akyali mukomera Lydia Mugambe yayimirira mu storm ey'amaanyi naga nti nze nayimirira ku magulu okusinzira nga wemmanyi ensonga eno nkyamu era Elias Lukwago impeachment gye bakola nkyamu era adde mu ofiisi ye oba yaddamu oba teyaddamu ekyo kirala naye Lydia Mugambe ng'omulamuzi yayimirira ku magulu n'ayogera kakati ne bano abalamuzi baffe okuyingizaamu Attorney General nga Kiwanuka wagamba si ensonga gwe omulamuzi otudde mu ntebe omusajja bamukugambye nti ono omusajja twamukutte naye mukumukwata obujulizi bubuze oleese buno si Besigye yekka abantu bangi nnyo abali eyo mukomera nga tebalina gundi ekirala kyenjagala okusaba DPP Attorney General Attorney General Kayindo Tafire ye nga atwala poliisi atuyambe omulundi gumu akwate pedi n'olupapula awandiikire Chief Justice amugaye nti okusinzira ku nsonga ku musango guno ne guno fe nga poliisi obujulizi obuluma abantu bano bukyatubuze abantu bano mbawe beiro tugira tunoonyereza munaabakomyawo oba mubate awe opinion yeti nze ntwala ekitongole ekya poliisi je mugamba nti ereeta obujulizi natudde nabo obujulizi bugibuze bukyagibuze kati bujja kujja oluvannyuma kakati aleme kukikasukiraani Attorney General naye ekyo nga kimaze okuggwa Kiwanuka lwakitundika goli kumuzira teri awulira kiri teri awulira budala Kiwanuka abudala twefunge mu mbeera efaanana bwetyo omanyi abasajja ba Nuupu abo baba abaaki baagaana okukula mu mbeera eyo tujja kulabanga eggwanga lino ye akyejjeeko naye kakino okukyejjako n'agamba lwaki temubatayo lwaki ebikala kikoma awo mu mawulire tekirina walala gye kigenda kyenjagala okugamba ekirala bwana dokita oba Kiwanuka ono yakyogeddeko ndowooza ekiseera kituuse Minisita wa Justice Attorney General ne Chief Justice batuuleko mu kisenge kimu bagambe nti wawe tubulira ng'eggwanga kiki kye tusobola okukola ng'eggwanga kiki kye tuzzaako ng'eggwanga abantu babeere nga omanyi
ogenda n'owulira ebigambo naddala ng'ofulumyeko ebweru w'eggwanga lino ebigambo abantu bye boogera abatali bannayuganda n'abatali bannayuganda ati kati abantu babateekamu ebigambo ate ebigambo ne babeera nga babitunuulira kati nga keesi eyabeesigye ya-attractinga kumpi ensi yonna kakati gwe bw'omukwata n'abeerayo ebbanga lino lyonna nga tetomutadde mu kooti kutandika kumuprocesinga keesi ye ensi erabeeraga gundi ono yakola egundi kati waliwo amaloboozi ge twawuliranga awo oba mwagawulirako mwenna nga gagenda gatambula simanyi Besigye ayogera n'ogundi ng'owulira ddala ddoboozi lyaki lya Besigye obujulizi bwe butyo bwe buli obufaanana bwe butyo buleete mu kooti ensi egoberere proceedings embaleegaye nti naye omusajja ono mukyamu kansoke nzija obaka buno tukoma ampuliriza debate nembiranga egenze maaso honorable Mpindi obadde omaliriza mbadde ngamba nti abakulu abo abasatu beetaaga okutuula Chief Justice Minister wa Justice and Constitutional Affairs ne Attorney General batuule mu kisenge kimu buli omu okay ne DPP be bantu bana bagambe obuzibu buliwa ani atakola buvunaanyizibwa bwe kufa abana naye obuzibu oyogerako bo babulaba kuba oyinza okulowooza waliwo obuzibu nga bo mu ndaba yaabwe tewali anti butandise otafiire akugambye nti waliwo kino ne kino ne kino ate neje naakugambye nti ekyo kiŋŋamba naye amateeka tegakola ki teganzikiriza nze ngoberera tteeka kati tewakugamba nti agoberera tteeka mu ngeri ye nga ye naye mutuufu nono wakugamba nti lwaki abantu mubatwala mu kooti nga temuyina bujulizi naye olaba nga mutuufu kakati ekyo kiddayo ku DPP ate nekimanya nekyekoona ku judiciary kati abantu abo bonna nekiddayo ku Minister wa Justice kikigwe kyokola Minister wa Justice DPP Attorney General ne Minister wa Internal Affairs atwala police batuule batuyambe ekintu kino kiveewo naye ekyenjagala okugamba nti n'abalamuzi bamanye obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abalamuzi eggwanga lirina abalamuzi nkuwadde ekyokulabirako wano ekya Lydia Mugambe waliwo n'omulamuzi omulala bamuyitanga osimanyi oba akyali mu judiciary Yasini Nyanzi Yasini yawummula ne Yasini yabanga awo ng'ayogera opinion ye oba ogyagadde oba tojagadde si nsonga gavumenti oba omuntu yenna ne waatajagala n'ajulira ono ye ekikye kijja kuba kikoze eki kijja kuba kisigadde ku likodi nti yakola bwe kiti kati n'abo abalamuzi baleme kwekwasa nti ate nina order simanyi from above simanyi Attorney General yaŋŋambye kino simanyi President Museveni yaŋŋambye kiri ebyo byonna bigambo byabwe ffe tetusobola kugamba nti President yakugambye kino oba Attorney General yaggambye kiri oba gundi yaggambye kiri gwe yimirirawo osome etteeka osome kino osome wano osome wali owerulingiyo webalenya era ensi ejja kutegeera bwetyo Honorable Kasule Sebunya basajja kikulu teeka basajja bakulu teeka ku bibiri tugende na ogwenswa ogw'ennyama oyagala gwa wombi kakati bannaffe mbalamusizza ate era njagala okulamusa maama wange nkyala Kanoni njagala ate era yagenze n'alambula ku Kanoni Mugula mulwadde era n'atusaba tusabire omulwadde Kanoni Mugula n'abalwadde abalala era tusabire n'abajjanjaba nabo bayita mu buzibu bw'amaanyi kakati wano waliwo makwekansaamu waliwo ki kubanga bikutabudde abantu bano bonna in fact njakiwa context saategedde ani abagudde munne oli yabadde ku lukiiko n'ayogera ebibye ono n'amuddamu kubanga Uganda wetuuse tukimanyi mulimayinaga nti Mando ayamwogerere yakuyise muzimu omuzimu gwamwogerereko kakati gulinnya kujoba bakadde baffe bano bonna balimu executive baminisita bawedde emirimu ate abagundiivu abatali ku peripheral nti minisita naye n'emirimu bagiyita batya without portfolio nti bali without portfolio balina obuvunaanyizibwa butereevu General tafiire luli yatugamba nti ebya General tubalekera ba General naye kati naali mu cabinet minister owa internal affairs etwala police etwala prisons etwala n'ekyekirala
internal affairs okitegedde bo bwe bakola investigation be balumika kiki balumika akubulidde tewali awandikaga nti feno gye tuli tetulina bujulizi omuntu ali eyo mutadde ali ku holiday ya wabwerere ne prison yagitwala nabano bonna batutteyo nga amegambye nti tekola nti civilians will not be charged in much ya balina in fact senga mbadde mu cabinet twani mwisiza vote of no confidence and otafiri yes so Saturday jam alina abantu bangi nnyo balina mu institution ye atali mpoze yagadde kwogera ku Besigye nga colleague naye amanya abantu abaweza n'emyaka 20 mu makooti nga baliruzira ng'obujulizi tebuliiwo anti bonna bazingidde wamu ali mumwogedde kuyayogedde ku Besigye n'abalala bagaseeko in fact yagambye okwongera kuwa context yes nti embeera efaana bweti bwe yabanyigiriza bo nga abavubuka bagenda mu nsiko nti kati waliwo n'abavubuka tebalooza nti abavubuka bakoma ku bo bwe banyigirizibwa bakwatibwa bwe bati nabo basobola okukola kye baakola kaakati nga bw'atandise so teyabadde ku Besigye nga bw'atandise activism mu cabinet amutwalire ddala mu maaso abantu bave makomera si sarcastic activism yennyini kubanga is part of those who must decide activism okyogera mu bulungi oba mukunafuya si mukunafuya kubanga ye nga cabinet member atayosa buli manda atuula watudde asooka abyogerera eyo bwe binaagaana abireete kabalaza azeno nakubendo abireete kabalaza kuba akati ayogeranga nze nti mukulu Besigye akola kimukomera kyaji shiti sibe bagiwandika omuganda ganti walumira ku lyogendo koza akati oba bikalubye kati otafire walumide ku lyagendo koza tebakita activism oba bikalubye aba bikalubye then atuganti bitulemye batugamba nti omusango okusinga obukulu gwe tukoze government butawa abalamuzi sente nze nali ngendedde ne mukavuyo akako kunoonya sente z'abalamuzi nga neebuuza batuka ku kawayira akagamba tubasasule nga n'okuwumula bawumudde awo nali nsimbi nakakongo nenga nti ensi yonna ekola ensi yonna ewummula bano lwaki tebawummula ne sente ne ziwummula ne zikola ku bato abajja ne bangamba bw'otaasirike ogwo mumwa tujja gunyoola okitegedde abalamuzi ne tubawa sente era ndoza bagabana zezimu n'ababaka n'okusingawo eriyo n'abali kwana mu 5 n'okusoba batugamba kyekizibu nti case backlog nti abantu okulemera makomera tebasasulwa bulungi mwe nabo baba banoonya 10 ne tubawe sente baleme kwekwasa era ennaku ezo ne bali ku ruutinga abalamuzi bangi kakati kyekigaana okuwulira emisango mu makooti nga nekya Besigye tunakituukako kiki ekireeta omujjuzo mu makooti ekyo mukulu Otafiira avunaanyizibwa butereevu mukulu Attorney General Abdallah gambye mwakuba n'akasimu abantu ne bayimbulwa ate twakuba kasimu kuyimbulwa wakiraba ogambi waliwo olukiiko nalulimu abalamuzi era abasuubuzi era ne baluma ejjiiko ne baga nti abantu baffe jjo baba tutte mu kooti naye ng'ate twali tumaze okwogera ne poliisi nti abantu abo mubakutte temubatwala bagira babeera ku CPS babeeraawo nga tulabe embeera yo kooti negamba tebajja kusula wano obudde buzibi bagira basula eri basula eruzira naye nga enkeera baali supposed okudda bamala ensonga eyo akati mu kumala ensonga eyo omukulu wagambira banne tuli mu lukiiko abantu bali mu kifo ky'okubazaayo mubakole ki mubaze tuteese tumala ensonga eyo kubanga ekibuga kirumye ejjiiko ekyo enyini Abdallah kiboneka kyaga tekisobola kukola nako bino ekyo twali mu prosesi twali kugamba nge embeera tukyagikwataganya
tena genda wala kubasuubiza nti mugende mukomera mumale emyezi 3 bena kyali kitambula butambuza kakati tusaba oba ate tuludde sa ennaku zino in fact kanjulize ku Lukwago mukulu Lukwago tubadde ne council senior senga wali ne cha principal twani kimuwadde yatugamba wano tugenda gugubira mu kooti era kiza besigi tusingo limu out babadde bamuleta mu kooti ngira bawoza na ye ennaku zino zonna banga lino lyonna ndoza n'omukulu Otafiire badabiwulira nga mukulu kwagagamba tetujja kugenda wa mulamuzi oyo yaliwo yekka ate kati gwabawa era nga n'omulamuzi abayita nti mujje mumpe ensonga wano mu buwandiike mmanyi obwongo bwange mwabusomye mutya ensonga etabadde etambula era mukulu Besigye badajja mu kooti nenga generally tugamba nti abantu bangi bali mu makooti ekyo General Otafiire kyandibadde addressinga tukikoze tutyanga government waberewo expediency abantu agenda asalirwe ayina omusanga asalirwe era awulirwe kyekizibu kyokka era ekyo omukulu bwagamba nti Chief Justice avunanyizibwa nenga jemu biri ebyekikyoli abadayogera byabimenyewo kakati akubirize kooti ze ziwulire emisango oba basulayo batubanje bubanja overtime nti tulina alias ezitubanjibwa lwakuba tukola paka saa 6 gwa kiro paka saa 4 niyo kubanga kooti eziri ku holiday ekyo fenna kitulumya emitwe kitegedde n'abantu okugenda nga makooti omulamuzi awulira eddakiika 5 ate ndwadde ate nafiiridwa ate ndi mu kusoma ate nagenze mu workshop ebyo nabyo bibireko bikoma ntwala abaana ku masomero kati mande fenna twagati terikola ebyo nabyo bigome kwa bye biruma abantu ekoti emisango gy'amataka gwoyinza okuvuga emisango gy'amataka njimala emyaka 10 oli ali ku kibanja awoza yazza gwaki ku kibanja yasulako ayinako amaka oli amugamba trespass nikimala emyaka 10 so obulumi tebuli ku mukulu Besigye yekka buli ku balamuzi n'emisango gye batuulidde emingi so nze ndowooza baba kyazimula yebyumbisaana mu kisajja kikulu nga bino ebyabanupu betwasaba netubaga bannange Abedi abadde akaabira wano ku muzindaalo tuteesa abaana bave mu makooti nga mukulu Kiwanuka ono advisor kanso munupu agamba nti ebyo nedda nti nedda kakati tukole tutya anti kati ate Kiwanuka amuvunaana mateeka kati ate agamba nti Otafiire woye nti sajja kikulu otegedde kati amateeka weegali naye batugakkiriza okukola oluusi tetujja kutambula abalala bagala okugamba nti tugende ku dialogue bino ebiri political ebiringaga ebiri political tubijje mu ddiiro ate naffe tuleme kutikka mugugu balamuzi mubawe ebyobufuzi ono atandika n'okuwaana mugambe awanene awanene Justin Nyanzi nga mu judiciary eriyo individual merit nange nkomerere Chief Justice nolakomere Chief Justice mugambe mwekobanye ne mau akati ebyo ebiringa ebiri political bomwe mwagala political public court nkulu yagambye nti ebyo tubijje mu ddiiro bwekubanga tutikka omugugu abalamuzi ku nsonga ze batandiwulidde ekyo nakyo kijjewo webale nnyo naye nga abateesa be baani mukulu Otafiire mukulu Attorney General DPP naani omulala ni Minister w'Interne Affairs awo mukwataganye mwenna basatu nga tumaliriza ku nsonga eno Chairman Zimula nze kati ntunulidde obuntu nga bubiri tuyina mikwano gyaffe bangi abali e Bulaaya naye bwe yava wano mu myaka 2-3 nga bamukubira essimu ng'Oluganda takyalutegeera bulungi olwanya n'emyaka 3 tugayigwe ng'osanguka mangu olulimi mwokulidde akati ogenze emyaka 2-3 tukyalutegeerana bulungi olina ekizibu kati mukwano gwange mulima Mayuni twafulumira mu akademi emu ya DP tanaweza myaka 5 mu Nuupu ne principles z'obukulembeze ze baatuwa zonna yazeerabira dda afaananyeko n'oli ow'e Bulaaya kubanga mwayi mulima Mayuni kyatusingako ffe abamu abali wano ng'ogyeko Honorable Bumaali ali mu parliament essiga erisalawo amateeka ensi kw'eneetambulira
era gwe mulimo gwo munene kukola mateeka akali nafune mukisa ogwokubiri nga munnamateeka ate n'agataputira mu kooti kitegeeza singa twali bakwesiga mateeka nga tulooza n'okulooza ati gasobola okumala ensonga zonna mwayi mulima malunyi singa tuwadde kati solution naye tagirina emyaka gyonna era manyi nti kakadi bajja kamuwa abanupu kuba byayogera wano bigaba kadi kakadi ejja kafuna era ddeyo mu parliament era akole ensobi ezimu zabadde akola ebbanga lyonna ez'okuleka amateeka amabi nga geeriisa enkuuli ffe tuvira ne tugamba nti no era tubikoze nze Kasande eri gye ndi emirimu gye nkoze obulungi nange ne ngyewulira ebiri ogusooka gwa kulemesa bubbi bwa ttaka era Kasande tosobola kusangayo nti byalo bibiri bisatu babitwalaganya tekisoboka webale nnyo omulimu ogwokubiri gwa kuyambako ku baana basomye abasoma abatalina muwasirizi kumpi ngenda mu mutwalo kati bensindisa ma university agenze njawulo ngamba yambako ebyo sikosezza local government act ebyo kubadde kutuula na babiri mulima mayuni ne Dr. Kazibwe abalina okusowagana ne tukanya abadde agobwa ku ttaka n'afuna emirembe n'obwettaka linaaliganyulwamu sikosezza local government act kati kitegeeza abagodi wenzija era ojja okunyambira gwe nga munnamateeka kubanga era muli bamayuni muli bamayuni olaba yekubajje kubanga yeyankolela muli bamayuni yeyankolela etteeka ly'ebyobugagga eby'omu ttaka 223 bw'amala olikola obulungi n'aluweereza mu M7 n'alisayininga bw'amala olisayininga teryakola niwawa politician yomu yajja mu parliament yawo n'agamba nti ebirombe byonna tebijja kuvangako musolo era kati loyalties emmanje Kasanda nzibanjira muli bamayuni kubanga yankola etteeka eryo aye natalikiriza kukola nolwekyo ensi we yatuuka olwaleero twetaaga okukkako wansi ensi eno yalinga yabataka ensi eno yali abantu abali soba titwakkirizanga nnyo mu kukwata ebitala naye nkwata ebitala tulaba n'awangula tikisoboka era ono mukwano gwange Kasule jamalidde eri naye olabye adda ku nsonga yange agamba no tukyasobola okwogera tukyasobola okutuula abantu basabye dialogue wano buli akwata omuzindalo kyasaba byonna biganye nzikiriza nti obukulembeze ku ngeri nnyingi abantu gye batwalamu obukulembeze kankomewo kanzija bakabo ampuliriza tukyali fena mu program parliament ya mwelamuka agencies bakugu mu kusoloza amayumba agabapangisa olina amaduuka mizigo ba apartment byangu obatuukirire basoloza gwe ne bakuwalumu ojja kubasanga Kampala Road ku kizimbe ekya The Plaza mwaliro ogusooka room S11 waggulu wa Post Bank kuba ku simu 0774 88 oba 0755 0022 0 mukaga Speed Plus Holdings Company Limited basabaza ebintu okuva China okujja Uganda batika container enamba 20 feet ne 40 feet bayina warehouses mu bibuge Gwanzu ne Yu era ebyamaguzi byo bibeera safe era bakufunira n'abakugatta kwabo bogendo gulako ebintu bayamba ba clients okubayunga kuba suppliers ate bakuwa no yataputo olulimi oluchina bakuyamba okusindika sente eri supplier bakwangwiza n'okuleeta ebyamaguzi mu nnaku 21 emaali ebeetuuse mu Mombasa ate mu nnaku 5 ebeetuuse e Kampala bafune ku simu 0702 2038 20 oba 0772 530 bali ku Newmark Towers room N10 1 Prestige margarine mwekwate ajudde ebirungo muri vitamin A, D, E ne B12 ebijjo kuwa amanyo kuyita mu lunaku baana bawe Prestige bawomera omugaati ate bakule bulungi amasavu mu Prestige matono ekikuyamba okuuma omutima gwo nga mulamu ngeri yemu osobola n'okumweyambisa mu kufumba chapati amandazi n'ebintu ebirala bingi Royal Property Consultants Limited batunda poloti ezettaka lya private mile ku Gayaza Road, Jinja Road ne ku Masaka ku luguudo lw'Ejinja balina kye bayita Mukono Chungu Estate miliyoni 22 oyitire Mukono Seta oba Namanve
oluguudo lw'e Masaka balina mu town council y'Empigi milioni 12. Katende balinawo estate ku milioni 23 Poloti. Kiwenda Degeya estate ku Lwegayaza. Kiwenda Kasana estate Poloti eri ku milioni 3.2. Poloti futi ze bogerako ziri 5 ku 10. Osobola okusasula mu kibanja mpole emyezi 6 ninga bakuwa discount ya bitundu 5 ku buli 10 bosasula mu bujjuvu. Bakubire ku 07 85 80 mukage mbirinya bainani ya WhatsApp 0700 58 emu nya Chairman badomaliriza. Ya. Mbadde ngamba nti ne wakubadde engeri nnyingi nnyo ezitwala obuyinza ezimanyiddwa naye era n'okunegotiatinga power kitundu ku zo. Kati Mao yamaze okugamba nti enkiiko zigenda mu maaso mu rooms ezisalawo obuyinza bwe bunaakyuka era kuwadde ne list y'ebibiina ebiri mu negotiation ezo era bujjakira ku makya nga buvudde mu mikono gya Museveni nga bugenze walla amaze okugamba nti akalulu tekakyasalawo president w'eggwanga. Ekyo abadde nga messenger omulungi ajjukiza abantu naye nga taba mawulire mapya kubanga abadala kiwanuka gwayogerako. Yes, Besigye kyazayogera ebbanga lyonna nti akalulu tekasobola kusalawo bwa president w'eggwanga ne ba politician abali serious bayitirivu. Akalulu nakikomezza akugambye nti tekakyasobola tayogedde kyogere naye kennyini abadde avuganya agambye siddayo tudde ku mmeeza ezisalawo kati gozze mu byakwekalakaasa ogamba okuteesa tekukola makulu ogenda kumalirawa. Era mbadde ekigamba nnyo mikwano gyange bana bannopo nga bagamba nti bino bye mukolaakola tibikola mawulire. Musajja omukulu bw'akula anoonya omukyala n'awasa n'omwami n'afumbirwa tukwatagana todda mu kuzannya by'abagole kukola bukyokolo nti eyo ye mmere okufuna olulagala olusibe ku mutwe nti oyo ye kadaali ate ng'okuze noonya mukyala owase kati bino baliko manyanga ono kaputeni ono jeno zino parade ebyo byakito abanoonya obuyinza tebakola ebyo. Mwayi Museveni byalabanga ebintu bitabusi ye yakwata mundu ennamu n'agenda mu nsiko tuyinza obutabawo amagezi ago n'engeri endala nnyingi n'okuwa gavumenti ena amagezi nti oli bwazannya eby'abato n'agamba nti nze taata tojjayo jambiya naye babikutabuseeko otandise okweyisanga ye tokwata jambiya nti sebo omukyala wange otudde butuuzi tye bawa tubakilaiminga obwataata bwaffe n'obwamaama bwaffe baana bato ne Bayibuli ekyogerako nti bwe twali abato tweyisanga ng'abato era twakolanga byakito tukwatagana. Ensi eno yeetaaga ssuubi n'abalina essuubi bayinza okubanga mwebali ne batumalamu amaanyi bwe badda mu yeekito zine bwenkoma webalenya budala kiwanuka ku nsonga era njagattako na kino emikono gyammwe akakiiko k'ebyokulonda kagikubyemu ebituli bajja ending up nga tebaga nti electoral commission yebaye so nga ntuuka ku nsonga eyo wakati wange ne bano tujja kukkaanya kyesaabagambye ndi member wa parliament naye sebo ndi lawyer ate abadde so much active mu kooti waliwo ekitongole bakiyita justice law and order sector era Danish jealous era Danish embassy kitaddengamu ssente nnyingi nga kikwasaganya ekkooti amakomera poliisi DPP buli kitongole kyonna nga kya bwankanya ne Law Society ng'etuulayo era ensonga zino bwe tuzoogera basebo ne bannyabo zibadde nga za advancingibwa nga ziteesebwako. Unfortunately abantu babiri oba basatu ba proving the problem. Law Society badde at the forefront okuvumirira ensonga zino era n'okuza advancinga n'abakomera bagamba naye tulina emijuzo twetaaga abantu bakozesebwe. Judiciary olw'okuba bamanyi nti be basemberayo ddala basalawo ebutabi bwa priority. Saagala tulabike wano abatuuliriza eri muganda wange Sebunya mukulu wange ng'abamu abajja wano nga tuzze kukola byakusiruwaza nodda kusiruwaza nti njogera ekintu naye nga kyongera muntu kumutwala mu kizikiza. Ekituufu nze wakati wange naawe okimanyi bwe tuba twogera ku nsonga za bwenkanya
waliwo ekigguka we nabadde ŋŋamba oli annyonnyole nti ssebo kale kooti yo poliisi ekoze ogwayo emisango baginoonyereza emisango tegitambula yo kooti obuvunaanyizibwa bwayo buli ki kooti erina kutuula butuuzi bweti nga era batibaleeta bujulizi because the law is very clear kyenagambye bwolabira nti no tebaleeta bujulizi you either dismiss or release with or without sureties nti kooti nkweyimiridde oba olemeddwa okuleeta obujulizi era we wali obuzibu obusinga obukulu nze nandibadde sigaana basawo ne banyawo ne bwemba nga nvunaanibwa gwakutta muntu nze leeta obujulizi obuteeke mu kooti omusango gunzike mu vi bansibe n'ebyokugamba nti okozesa kye bayita persecution okikozesa ng'ekibonerezo ekyokunkuumira munda ebyo bikolebwa bannakyemalira in the world over nti bannakyemalira bangi bakola ensonga ezo ne bakozesa ebitongole ebyenjawulo ne batakoma kuwaayirizaako buwaayiriza nga polisi ya wano bweri nti bamanyi n'okuwaayiriza abantu nti no nti abadde atubako emundu olw'okuba baagala bamanyi ogwo omusango munene era basinziire okukuteeka mu kooti naye nga tebagenda kuleeta bujulizi buliyo oba kuteeka munda enkola eyo nga bannansi seetagana kintu kiranga lwaki ekyo ngenda kusooka kugamba nti nteeseku what went wrong sebo kyongamba zimula kwekyo ng'amateeka weegali very clear what went wrong andi ekyagamba tegakoze weegali tegakoze kati tusigalaawo ye kyekibuuzo kye kimutabula omutwe kati tusigalaawo era buli wenzija wano nsiba mpa we forward ng'oli bwakyogedde bwakitidde nembagamba bassebo ne banyabo buli bwolaba ekisooka mu ddiini eyange gyensoma bwemaali ajja kunfaako obujulizi batuga manura amen ku munkaran buli bwolaba ekintu kyonna ekyesittaza fayughayiruhu biyadihi lwana fubanga bw'osobola okozesa emikono gy'okirwanyisa okijjewo bw'olabanga tosobodde kukijjawo na mikono kozesa omumwa kyogereko n'amalusu gakugwe mu ddooko oli waakiri naye ng'oyogera bwe kiba kiganye kitamwe naye mu kutamwa hadithi eyo esembayo ng'egamba nti bw'ogamba nti abanaye nze kakati mpanise buvuddeko nkola y'abali kati tugende twegatte na musajja tulina obeera munafu wa bukkiriza obeera munafu naye katuyambe ku mulimu amayoni katono please wait please 1 2 3 4 abasa tubawazeemu nabana nanya kuyamba ku nsonga eno yennyini way forward gyongambye nti way forward tuddayo mu article 1 ya ssemateeka buli woolabanga wabeerawo okulinnyirirwa mu ddembe eryo lyonna option tebagamba nti nogenda otiise n'abakulinnyirira n'abakuwamba n'abakutulugunya oyina kulwana kufuba kulaba nga ssemateeka eyimirirawo naye okusinza ku ggwe ddirwe tuteesa kuba kati 40 years byonna ebyo byogeddeko tubikoze 40 years basaba ne banyabo solution yiino wakyogeddeko n'okikomya mu kkubo era nakyo wandibadde okigamba bannansi naye buyinzija wano nkisomesa abantu basaba ne banyabo waliwo embeera nnya ez'okukyusa obutali bwenkanya oba eggwanga oba obukulembeze embeera ziri nnya osobola okuwamba gavumenti nga amini bwe yagiwamba nga amini bwe yagiwamba nakozesa kune ne bawamba gavumenti n'ekyuka osobola ogenda n'okuba amasasi n'okuba gavumenti n'ekyuka naye obuzibu obuli ku ekyo nti obeera toyina musango ng'ogguse mu bufunze n'otuuka e Kampala gavumenti n'ewambibwa bw'ototuuka bakuvunaana gwa treason okitegeera bino byonna nina obyogera bannansi babitegeera ekyo nakyo kiri mu mateeka by the way waliwo I think Dr. Kelsen ngosobola okunsaba nenkuwa sinnakuddiza lindako kati ati ogenda kuva yakkiriza information kakati kyenjagala okugamba ebintu ebyo byomenye byamubukkiriza era hadisi ogyogedde bulungi naye wali awali okugamba nti kyogereko okwogera kutegeeza kuteesa
sukwogera bwogezi okwogera kulimu okuteesa kati ate gwe ovumirira okuteesa kitegeeza adiisa ate ogikubamu ebituli yogera ng'olwanyisa kuvaawo kubatuuka ekugamba tukozesa mikono tokiwanyisa okijjawo n'okwogera kulwanyisa mikono bwekiba tosobodde kulwanyisa mikono kyogereko kati mukwogera kulimu bingi mulimu n'okuteesa kati wamala okuteesa byonna ne bigaana era nsaba mwami Mulema Mayoni nsonga ennya atule eriko kati kubanga tuwaddeyo kuba amasasi eyakku mubiri ezo mwagendo tuwera gy'aliko kati kwe twatugumira ereeta gavumenti esobola okukyuka ng'oyise mu kalulu okay ekyo nakakuwa mmeka eyokuna Nepal demonstration South Sudan Egypt wabyanjogera mbitegeera civil disobedience civil no nemugamba nti ekimala kikola ki kimala naye abenepalu tebalinze kalulu bo bagenze bugenze tebewandiisiza nomination n'ebyakalulu tusobola newankubadde kati bino byonna byabakama byali mu kutukola okushiftinga goalposts okwagala okwefaananyiza ebimu ebya sekonomi by'ekinaana nze simuyinako buzibu byonna abikole baleza atuyamba abawuliza kunya tuli kweriwa kunya zoyogedde tukyasigazzaawo ogera kukola nkubuulira eyokubiri esobola tutuusa mu yokusatu mweri eyokuna bwe njogera bwentyo nti eyakalulu etutuusa mu civil disobedience tuyita protest vote ffe bweoyinza okulowooza nti gwekirabira bulabizaawo ku ngulu oyinza okirabira the only opportune moment bannayuganda gye balina oba bannansi gye babeera nayo ke kaseera kano naddala nga twetaaga okulabira ddala nti obwenkanya weebuli obwenkanya obulaza otya mu mannya ge waŋŋambye ssebo dokita electoral commission bya butali bwenkanya era byonna mugyeko nti fe aba NUP omulabira ddala ng'akolera n'aba ANT ekiwandiiko kya kafuluma nabo emikono gyabwe tegiweze but you can imagine obutali bwenkanya simanyi bw'oyinza bulaba nti oli wali abadde wali akaya nti nomination kakati tunatambula ddyo okwetoloola eggwanga bayongezaayo nomination and what have you bw'otunuulira ebbanga lye twafuna okugjayo empapula but that's not understanding amanya twagafuna naye kakati omuntu omuwadde abuzaayo ennaku 2 okugenda ku nomination electoral commission olwayo mutegeeza lwa 6 ku lwokubiri nomination bubeera bwenkanya style ki bweyagala omuntu akozese okurectifyinga error tibajigayo ku districts 98 eyinako emikono gya districts 48 gyokka egiwera so era nayo ya district agents ba district mulinayo ekyo kirala ne babeera nga gye bali because twetaaga tumanye gye emikono gyalazeewa because twakwata emikono ne tusooka n'abeeniale nga tutegedde nti no bagenda kugamba nti nagaffe ge twawaayo amanya gammwe ge mwaleese n'abeeniale mbe basooka okugaleeta ne tubasookayo ekyo kinyonyole kubanga tebaagala linnya lyokka mwami Sebunya nze mbadde nsaba mwami Mulema Mayoni ayamba abantu milioni 3 agali ku CBS kubanga yo ye leader of opposition fena yatukulembera essuubi lirudda wa banga oyina bibiri ogambye nti oyina okulonda akalulu abalala bonna ke baavaamu akalulu katutwale mu kiri kyogambye ekinyeenya mitwe ne kakati n'akalulu akalutwala mu kinyeenya mitwe nako emikono giganya okugira ki okuwera kikyaganya okuwera by the way sokoleke already awo tuli bw'oyinza okulowooza nti nno nti sekkono w'omulundi guno byabakama nti ekyo bw'aba akikola nti ali safe mu mbeera eyo akwataalisa ekinyeenya mitwe bw'abanga alowooza nti akikola nti ali safe actually kiyinza n'okubeera disastrous nnyo n'akalulu kalowooza nti kajja kubeerawo ne katabeerawo tugumirawo
kakati gwe nakwate okugumira ku nze ki gorede n'enyaremu muri already mu kimu I'm honest about this bampulira president ko yayogedde nenga mpuliriza aba Divine Nuga Best abajjanja ba migongo bwoba olina obuzibu bw'omugongo balese enzijanja b'empya ey'omulembe eri abo abalwadde b'omugongo ng'amagumba singa gaba gaseeseetuka ne ganyiga nerves mujje babajjanjabe bakola kye bayise therapy treatment ne home care treatment basange wakawempe ku 5 kuliraana Equity Bank esimu 075 oba 07645 Exodus College School yebaza abazadde ababawa abaana era nga boolekera okuggalawo omwaka basaba Katonda batuuse ku birooto byammwe bongera okubategeeza nti essomero lisomesa abayizi abasoma art sciences ne sciences ku mutindo gwa waggulu okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga ate ng'ebisale bisoboka essomero ly'abawala n'abalenzi era lya boarding tebakoma ku kusomesa bya mu kibiina byokka bettanira n'ebyemizannyo eby'enjawulo Exodus College School bayina computer lab ne library ejjudde obulungi essomero gazi bulungi okusobozesa abayizi okusoma obulungi wamu n'okwenyigira mu byemizannyo abasomesa balina obukugu okusomesa omwana mu curriculum empya era ng'omuzadde yenna alina omwana mu Exodus College School teyejjusa okuwandiisa kutandika mu December 2025 essomero lisangibwa Wakiso ku Hoima Road kilomita 4 okuva mu Wakiso town kuba ne ku simu 0700 700 oba 0392884290 baka bwabatuwuliriza bungi nnyo wano John Sali asinzidde mu America again thanks for moderating the show can be described as stormy nagana ye ababalatira mu nsonga zino bajjukire nti wakati wa 2018 ne 2024 Dr. Besigye waliwo abamugamba nti ali mu comedy omulala yagamba nti okumukwata baagala kumuzannyamu kumuzza masanyalazi kati bonna bali mu nkomyo ne Besigye baloza ku comedy bwanyuma oba bafuna ku masanyalazi nafundikiranga nti ensonga ekwatibwe kisajja kikulu baleke okugizanyiramu ekirya atabaala olwo talumazeeyo ono nagamba atya kandabe kuba nafa bali kusimwana Hello Sebo Dr. Wibali kuweereza gwanga nze waswa mu Kenya ni kansala wa National Platform kanso nkula musizanye mulimira mayuni ate nowe kasanda naye muganda wange onalibo mpindi ebintu birabi mu mbere ey'eggwanga Uganda wagiriraga bw'otunuulira ebintu akakiiko by'okulonda bikakola fenga bannayuganda abagenda mu kalulu tweraliikirira bw'otandika okubanga ogamba nti National Platform emikono gyabuze ng'ate twalabyeyo noono oba yaani oyo eyajja ne mululi eyakwata ekisemba ye yatambudde eggwanga lyonna n'afuna emikono NUP oba Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa n'abanga tasobola kufuna mikono njagala malize mwami Dr. Mifazigwe nga ngamba omukulu akulya akakiiko by'okulonda nti lino eggwanga si lya muntu omu era singa munaagenda maaso n'okubuzaabuza bannayuganda tujja kukola ekisoboka kulaba nga tukyuse tukutegedde bulungi William Obirwali Nabingo agaye nti Meja General Kahindo Otafiira alabika ayogera byabufuzi nga kiriyo wakiwanuka bwayogedde Kano Besigye ne banne baggulwako emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe mu kooti n'olwekyo kikyamu Otafiira okugamba nti bano tebavunaanibwanga naga nti mpozi mukwano gwange chairman Zimula alabika President Museveni tamutegeera butegeezi bw'aba wandiika ebintu bye buli lw'abayogera eri bannayuganda atandika agamba fellow Ugandans especially the bazzukulu naga nti kati gwe mmanyi nti toli mu bazzukulu oli mba fellow Ugandans Hello Luba kyoya esebo kasokasuke nebaze abali ku studio yabo bonna nebaza bogedde naye nze ofunze mwami Zimula oli munadipi munnange ogamba tuteese nani
wa mwami Zimula banga era President 7 amaze emyaka 4 obukulembeze nga nawo maze okukiraba nti akapapula tesobola kuwa obukulembeze njo mbona kutukwidala tepe tulisobola so ndowooza mwami 7 twali mulesebulese ate mwami Zimula President General wa DP nze bayisibukirizamu basaganda olubakyoya ndi wa DP atakulembera minisita wa mwami Museveni ate nga ngenda naye kino Museveni tumujjeko tunaye mwami Museveni atuwa obukulembeze Zimula abantu babuzabuza kisoboka ndi President Museveni akola omuliza abukuwe nkamaliza nja kubuza nnyo omulima mayoni nani mulima mayoni ngalibuzanira nezimula zimulogezi n'ogamba ti mwami Museveni okujja mukulembeze titekola dduyiro lwaki babakwata babanga kituufu ddala mwami Museveni biro siyameza mukulembeze bakwata bwaki zino olingambira mwami mulima mayoni essuubi nina ttono era mwami mayoni tukkirize nti abatukuba emiggo kalulwa kawedde bakyaliwo abaana bali makomera nakabana kudamu bakwate zimali ndowoozamu mwami mulima mayoni waize tubanga amini banga amini gwanga tuyaliwo okulonda tuwaliwo palamenti tayitambula tujjewo okulonda namuseveni afike paka bwalifa ziri bakyoya eyo yendowooza ye Kigoye Eric agambye nti Semakadde was right naye tetutegedde otegeeza yali right muki Kiguli Po yali makuukulu agambye nsaba mwami oyo wa DP ne mukama we Mao baleke ekibiina ky'abannaabwe begatte lumu ku NRM baleke ekibiina ky'abannaabwe okukiswaza bwe batyo tufunono hello oyo abadde Kigulipo webale kuweereza gwanga Dokita kale sebo nze Kato Kaweesa kansala w'abantu b'ebbendebendo ly'Ebwayise sebo nze omu kubatagifuna nga bwe nakutegeezera akabonero kange radio nakola bamulima mayuni kibagamba protest vote okuwakanya ebikyamu nempakanyizaawo ekibiina kyange kya nuupu nembaga nti Kato Kaweesa abantu babwayise tupalishi twalabanga yasana era nenkuŋŋanya ne bannange betutagifuna ne banga Kato Kaweesa gwe tudde mu mugongo ekyokubiringa maliriza wekitiibwa Wekasanda abuuziza mukwano gwange mulima mayuni nti ebyo byonna tubikoze kati kyekiddako nabadde mpuliriza omukulembeze wange w'ekibiina ng'agamba nti kano ke tugenda mumunyweze engatto naye ng'ajjukira Dokita ne ku mulundi guli tukyali mu kupositinga nga tugamba nti free political prisoners kitegeeza nti ate ku mulundi guno kigenda kusukka nze maliriza nsaba bannayuganda n'abampuliriza Pulezidenti alina ekigambo kyatera tugamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti weebeereremu kati okwebeereramu wano kukulu nnyo nze Kato so otegeeza ki okwebeereramu ogenze katufuna omulala hallo oli ku CBS nze musolero ndi kyesiga wanga nesimbyewo nayo ku ntebe yesiga saabu kawunte naye mpuliriza bulungi nnyo katono nnyo ku kaada kindipendenti ku DP ese mukama wo Zimula wali wano Zimula tukwatisa nnyo naye abategedde ensonga emu Zimula ebintu mukola sibya beerufu era nenyo okukatiriza ekintu kimu n'abantu bonna abatuwuliriza era fe abeesimbyeyo ku kyalo ku kaadi ya DP tuli ku kibiina ky'abajjajjaffe aba DP era abantu bakulomanya ensonga yaffe enkulu yetutambuza kubanga kati tewafafu wano abantu bekyesiga begenda okukulembera siba kibiina kyokka kya DP wabula banga bamu obusobozi era n'abantu abali eyo bonna abeesimbe ku kaadi ya DP abatabagira mawu abantu mbalabenga abantu abadde okubakulembera naye nga tabagoberera mawu yali ku byabwe contract yejeje akola bagikola ku bwabwe ne bambidde si bannayuganda si bakulemberamu ogenda okusayininga contract eyo netugenda kukolagana n'ekibiina kiri mu buyinza era nnyo okutegeeza mukama wange oyo gwali mu studio nti endowooza gye mulina nga mugenda okuyingira gavumenti eno contract gye mugenda okukola mubikola mwenga kubamu abali kakiiko ako akafuzi akewaggulu so timukolya bannayuganda abali wansi era ffe tukulembera abantu baffe nga tulinze ngawo wagwe eddalu tomwegaana musoyiro kaadi bagikuwa ya DP kaadi nze egirina naye kekasayinibwako mawu webale nnyo webale ddala Hakim asinzidde kubayita ababiri entebe agenda nti okulonda kuveewo lumu tumanyirirwe
Kansala Sempijaga empagira Honorable Attorney General Kiwanuka nti otafiri kyekizibu kuba tumumanyi ng'omusajja ateri antama ave yatugambe nti bino yabyogerako mu cabinet. Hello Dokita oli ku CBS mukama wange yebale tuweereza erinnya Saalongo Sekalala nga nsizidde butaaya abakulu abali mu studio mbalamusizza nnyo Dokita nze wendaba eggwanga weriraga buli muntu yeenoonyeza kiki wako omuntu wambala okugamba nti ate kadi ya DP nze njirina ate ng'omukulembeze wa DP byakola tebitabyagala kitegeeza nti eggwanga lino buli muntu alina kyeyeenoonyeza nno nze ŋŋamba ki ti mu ggwanga lino Katonda agaba amagezi ate agaba okutegeera kati bira byonna bisoboka omuntu asobola okugenda n'atambula Uganda yonna n'agimalako n'afuna emikono wonna ne district nezimulemu okufunamu emikono ebyo byonna mu Uganda bisoboka era nze kyensaba buli muntu anoonya mu ggwanga lino ne Pulezidenti Yoweri Museveni si mwangu Saalongo Sekalala webale nnyo katufundikire ne mulangira Kimbugu Andrew ali salama agenze John Otafiire muwagira lwaki omuntu bw'aba yazze emisango tomutwala mu kooti ne bamuwa ekibonerezo katudde ampuliriza tugguse mu kitundu ekisembayo Honorable Sebunyanja kutandikira mu dakiika 2 nga tuwomba kakati nti kirikoze bulungi nti ensonga eno gye waleese mu nnyingi yekoze omutwe ez'abantu okubula emikono egy'abanuupu ekyo tetugenzeeyo ekyobukagenda mu iPod kubuzaabuzanga afukaana aba bintu baabigaana dda kakati kweno ensonga gye tusimbyeko amannyo amakooti tugeegayiridde galema ate kuweebuula NRM kubanga bwe mukola ebyaka Kalugo Kalenze bwe mukola ekintu nga tekimatiza bantu emisango mingi gitudde lwakuba ongambe nti Otafiire yayogedde ne ku misango emirala mingi ekiseera kye tulimu si kyangu emisango mingi gitudde naye nga ebikola twabibakwasa n'abalamuzi ne mwongerako mwekubirize mutuule enkya neki n'eggulo muwulire emisango egitalina bujulizi mugiddiza Otafiire oba babate mugiddiza Otafiire anti kubata nti obujulizi tebuliiwo abantu batadde kukakaluka kooti kawakaluka kooti mukulu yagambye surety or without surety yes kisoboka ikisoboka nti ono tumutadde talina kifo wano so tuleme kuvumaganya gavumenti ng'ate ebikola bonna yabibawa n'okutuusa abasajja bakulu nga mukulu Otafiire okubeekyusiza natandika ate okuteeba mu ggoolo yennyini ate nga yandibadde atudde n'akasembayo buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba the judicial process etwala its course saagala ate interference ndoza kirala naye okuwa ebiragiro ekyo kirala naye ffenna tukole nga tupulinga in the same direction tumakinge kiba nti abantu bafune eddembe lyabwe okusinga okusiiga chairman Kasanda dakiika emu obubaka busatu obubaka obusooka bugenderi banna DP disigala ddembe ly'okukyawa abakulembeze b'ekibiina kyo oli akute kaadi kugomba webale nnyo webale nnyo ne busigala buvunaanyizibwa bw'okukwata kaadi y'ekibiina kubanga eyo ya kibiina si ya muntu Kasanda ba councillors bero C3 47 mazoba nominating ana 7 tusigaze ennaku 2 lwa Monday na lwa kubi tumalirize nkyaleeta abalala nede kitegeeza nti nzikizigana buli mukulembeze wa DP nede kingana kukola milimo gya kibiina nange nali embalala sawangula ne samanya naliza tutakasizimanyanga nede kingana kukola milimo gya kibiina nakutene milioni 10 n'engula vaani enekola emirimu gya party era rebranded Kasando ba national national eri gya kutambula wonna buli awali wa DP tukole emirimu obako obwokubiri bugende eri mulima mayuni ne tiimu ye mu kaseera kano nga Mwai Museveni bwakutte eggwanga era mwe mukutu opposition mukole ebyekikulu naffe abagoberera tubakkirizeemu ne bamulakola bino ebyakadongo kamujji tasingasi buli kaseera omusajja omu azannya n'embuzi ye manyanga azannya n'endiga ye tetugenda kubategeera ate yes nti embaga si bwe bufumbo oba eri yali mbaga
kati bakole definitely mubere serious fe DP nga tucha leading opposition tetwafanga na ku DP yoka twaletanga bawonale bonsambo mu parliament nengo obuza n'aba CPM makide nga tobalaba nga tugamba ono yewendo woza yaffe bo bano balowooza omuntu atali wa loop oyo tali mu struggle era kigenda kubagwira webalenya kona bomulima mayoni nga tumaliza muda kigemu so neyanza wadde nkusaba muganda ngo weka sanda soka abantu bakkirize kimu nti okola ne mwameni wa Museveni actually ujja konyanguyiriza yoyo gera byonna abantu bakitegeere second bills of nze nkola ne government ya Museveni era nyina contract ya myaka 5 nga chairman wa local government jengera n'okulini walinga by the way mugambo emu nange je nkolera mugambe ba parliament ne sukakao nti gwena mu kisenga wa Museveni ne mawo je musiba actually muri mu nteseganya mawa je mu parliament afuke speaker to that extent gofuke minister awe muri mu government ze mula minister yedde bakusayinize abambagala kufuka balamuzi so basaba ne banyabwa lwa balaganda bange ngalo bacho yabagambye Museveni bafuga nabadde nsoma hadith eri je nasomedde muganda wange ono naju qualifying mpindi bumali so Imam Kasozi bawuliriza Imam Sentongo bawuliriza Sheikh Haidar bawuliriza era bakakasiza bagambe nti wotukira okugamba nti olwanyise ekintu okijjewo wali ogambira nti okozesa omumwagwo tekubeera kiba kyasussedda mu kuteesa oyina kukozesa mu kuvumirira seko baseka bagambye wamu anti baseka bagambye wotukira okulwanyisa n'emikono gyo n'ogamba mawulire so mbadde nkusaba sebo okkirize mbadde nkugamba mu mbeere so basaba ne banyabo nsonga yatumuleka afuge obeera onafuye obeera munafu wabukkiriza ekyesikiriza mu mbeera yonna nti nno banaye tumuleke balikola ne bakola tuli biraba tuvunaanyizibwa kyenkanyi okulwana bwezizingirire buli omu okukozesa kyasobola mu busobozi bwe okutaayiza obutali bwenkanya mu mbeera eno nga maliriza ne mukulu wange njagala kugamba wali ogenda kufuuka commissioner goli ku muzinda sebo doctor nga nsibula abatuwuliriza njagala kugamba nti eggwanga lino lyaffe ebigambo bino bamukulu Kiwanuka bye boogera okuma mu bantu omuliro biyabulabe nnyo eri eggwanga Kiwanuka oyo ekinyeenya mutwe kyayogera ekyennepaalo byebyo bizibu Kiwanuka alina visa oba mmeka mu pasipooti ye asaza busazi tiketi ne sente ezisaza agirina ng'ebizibu abirekera ffe wano abali wano njagala kukubiriza bannayuganda bamanye nti eggwanga lyaffe tugende tusuule akalulu Mungu yaleeta abakulembeze Kiwanuka akimanyi kuba musajja musomi Mungu yaleeta abakulembeze era ebbanga we lirituuka Mungu n'agamba nti President Museveni ofuze obufuzi mbukujjeeko ajja bo mujjako kyokka wanaaba akyamwagala afuge ajja kufuga ni wana basazeho kumutira ku ntebe ajja kikola kubanga yasinga byonna ebitebe Kiwanuka abimanyi